Bannamugendo gwa 4GC bategeeza nga bwebagenda okuttukiza enteekateeka zaabwe ez'okubaguliza ku bannayuganda ebigenda maaso mu nsi yaabwe baleme kulekebwa mabega. Ku mulundi guno enteekateeka zaabwe ez'okutambuza ebigere bazitadde ku bbali ne basalawo okulongoosa ekibuga Kampala kye bagamba nti kisusse obukyafu. Olutalo olw'okuyonja Kampala lugenda twaleka ku bisaaniiko ate lutambule lugenda ku byobufuzi ebikyafu ebiri mu kibuga kyaffe. Bano bagenda kulongoosa enguudo z'ekibuga ezisinga okubeeramu obukyafu omuli paaka enkadde, ekikuubo n'ebitundu ebirala. Oluvannyuma bakuba olukungaana ku Native Settlement Primary School balabe engeri gye basobola okumanyisa mu bannayuganda eggwanga gye lituuse. Obunyazi, obutemu, buno obutwa, bino biki tebigenda kuggwaawo nga tukolima bukolimi. Ffe ng'abanansi tukwatibwako okulaba titulongoosa eggwanga lyaffe ng'abalala bonna tetunaboogerako. Mulimu gwaffe si gwa muntu mulala. Wabula Poliisi bano ebalabudde nti baleka maanyi ng'akoza n'owebbwa kubanga tebannaba kubawalukusa okukolera mirimu gyabwe mu kibuga. Omwogezi wa Poliisi mu Kampala n'emiriraano Idi Ibn Senkumbi ategeeza nga batannakulirako nti bano balina enteekateeka bw'eti. Poliisi oba FOC kibiina tekiri mu mateeka. Sena tumanyi nti gavumenti yalangirira nti kibiina tekikirizibwa mu mateeka. Ne bw'oweera ekigabo tosobola kuweera byenkola ng'omuntu okujja ng'ogaa nti ompeze okubeera munnayuganda. Naye tujja kugenda mu maaso n'okukola byonna ebijja mu busobozi bwaffe nga bannansi. Wano Besigye wasinzidde n'asaba ebitongole by'ensi yonna ebitakawanira eddembe ly'obuntu okulaba nga bibuulira gavumenti ya Uganda kubanga esusse okutyoboola eddembe ly'abagivuganya. Tetwetaaga batuyambe mu bintu bingi. In fact twagala batuyambe mu nsonga emu bweti yokka. Kuwaliriza gavumenti ya wano okugoberera ssemateeka yaffe era n'ebiri mu ssemateeka yaffe bye tutabaganako n'amawanga amalala gonna ng'eddembe ly'obuntu. Bannamugendo gwa 4GC bazze bakola enteekateeka z'okubaguliza ku bannayuganda omwali n'okutambuza ebigere nga bawakanya ebbeeyi y'ebintu yali yeekanamye. Shamim Bataliwo, WBS TV.